Oli ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Kale tukulamusako yonna gy'osinzidde okubanga otulabira ali ku mukutu ogwa There is Still Hope, ali ku Tish TV n'emikutu gyaffe emirala. Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi, tukuwa ekitiibwa n'amatendo. Kyetuva twanyiza okubeerawo ku mwoyo mutukuvu okutulungamya okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina era amiina ddala. Kale njagala tutunuulire ekintu kiri kimu. Abaloggo n'abakozi ba Basitani Kibazikiriza okutya kubanga kibasaanyaawo. Obadde okimanyi? Kiri ekyo kyenjagala okuwa olunaku olwaleero nga abaloggo bakitiira ddala, Abasamizze bakitiira ddala, bakozi ba Basitani ba agents bakitiira ddala kubanga Kibazikiriza. Nga wonookikola iddogo lyonna eriri mu mulamu ligenda fuluka. Kyenjogerako nkimanyi kuba nabikoleddeko omulala. Bangi be twalumbanga ne tuwangula, naye abatono abaatuwangula. Kino kyekyama kyenjagala ofune olwaleero ekigenda okuyamba okusaanyaawo, okuzikiriza enkola z'omulabe Sitaani zonna mu bulamu. Abaloggo bakitya nnyo, Abasamizze bakitya nnyo, abakozi ba Sitaani bakola ki? Bakitya nnyo. Kiri kimu. Video nyingi gye mulabyeyo ku ma social media ez'enjawulo muwaka kwata omunyu, simanyi kwata sabbuuni, bayantera bagamba kwata omunyu omuceere bebeera mwabigula dda, simanyi kwata wandiika erinnya loteeka mu munyu, simanyi funa amafuta mansira, simanyi saawa mukaaga ogw'ekiro ng'ayogera ebigambo bino onoobyogera, simanyi tewali ddogo byonna. Ebyo byonna bya kifere, tebigenda kukolera kubanga obikoze era tebikuyambye. Ayinza kuleetedde ekyama ekigenda okuba nga kikuyamba. Buli Musamizze abadde akukaabya amaziga, buli muloga adde akukaabya amaziga, buli agenti wa Sitaani yenna gwe basindika mu bulamu. Kino wonookinyweza ekyama n'okitambuliramu nkubuulira ogenda kumpa obujulizi. Kubanga kyenkugamba kyekimu ku byatusaanyangawo katulumbye abakkiriza. Ekyama kye baalinanga ekyatuzikirizanga nga tubalumbi bakiyita okusaba, prayer. Njagala otulowulirize bulungi. Manyi okusaba tokwagala. You hate prayer. Kitegedde? Tokwagala. Naye muganda wange kyekintu kyokka ekigenda okukuyamba. Ebirala byonna babikugambye osiibye, osize, okoze ki n'ebigaanyi. Kati kusaba. Naye kusaba otya? Kyenjagala owulirize. Kubanga twogera kusaba bwema kutegeera bulungi. Okusaba kulina principles z'olina okuba nga ate okola ki? Owuliriza. Ezigenda okuba nga ate zikuyamba. Kati prayer has greater power. In fact, the greatest power. Okusaba kwe kukyasinza okuba n'amaanyi ag'enkomeredde. Bino byonna bye bagamba munnyo tebirina maanyi. Abasamizze bootya, eddogo lyotya, abagenti Basitani bakusindikidde n'otya, tebalina maanyi. Naye njagala kugamba olunaku olwaleero nti ekigambo kusaba ge maanyi. Njagala otulowulirize. Ekigambo kusaba ge maanyi ge twetaaga. Birala byonna obikoze. Kati Sitaani, Basamizze, baloggo, simanyi bagenti be bakimanyi nnyo n'okusinga. Ate ekyo kyewuunyisa nti Sitaani n'abaloggo bamanyi nnyo nti okusaba kwe kukyasinza okuba n'amaanyi ag'enkomeredde. Ate n'okusinga abalokole engeri gye bakimanyi. Kubanga singa tubadde tukimanyi tetwali kizannyiddemu. Gwe Muzumba ali eyo ndaba
ojja otegekeko service nga yakusaba kwokka olaba abanajja nti banaye mujje kusaba buli omu yeesabira olaba abanajja naye gwe gitegeke nti bane tugenda kukusabira yagala byamagero yagala ki visa olaba abanajja ekyo kikulaga nti tukyaye omukutu oguyitamu amanyigo gwa Katonda. Okukusabira obusabizi tekigenda kuyamba. Okitegedde? So Sitaani akimanyi nti omukkiriza kasitaani waayo n'asaba yakuba semusobola. Omuloga akimanyi nti kasitaani waayo n'osaba ajja kuba takusobola. Bakimanyi bulungi nnyo nti okusaba y'ensibuko y'amaanyi ag'enkomeredde oba agasukkulumye. Okiwulidde? Kale ate ffe tetwagala ozuuka n'osumagira n'okusumagira. You postpone. Oyongezaayo okusaba. Nozuka kumanya n'okwongezaayo ku makya, nozuka kumanya n'okwongezaayo ku mukaaga ogw'emisana, nozuula mukaaga n'okuyongezaayo olweggulo ganyira kusaanga n'okwebaka. Kubanga tetumanyi kiki kyekwese mu kusaba. Naye singa tuzuula, abasajja abamanyi bonna boolaba, b'owulira, b'osomako, yali saala. Genda osome ekitabo ky'abakola by'abatume, Books of the Acts of Apostles, olabe ebyamagero ebyakolebwa, olabe amaanyi ga Katonda baagajjangawa kwali kusaba. Ati Sitaani akimanyi amaanyi agali mu kusaba. Oyo Abasamizze, oyo omuloga akuloga akimanyi. Era naye ajja mpola akabwe mulokole si mwangu. Okitegedde? Si mwangu. Naye toli mwangu lwakuba oyitibwa mulokole. Toli mwangu lwakuba oyambala bulungi. Toli mwangu lwakuba okozesa mafuta. Toli mwangu kubanga osaba. Okusaba y'ensibuko y'amaanyi agasukkulumye. Tujja kusoma ekitabo kya Yakobo 5:17 oba 17 akulaga. Okitegedde? Nti amaanyi agali mu kusaba n'endwadde ziwona. Wadde omanya endwadde zokka eziri medical, waliwo endwadde ez'omwoyo. Omusamize oba omulogo, okitegedde, oba agenti wa Setaani waba akulumba, talumba gwe the physical man gwe talina kyakwagaza, alumba ow'omunda, spiritual person. Era omulogo waba akuloga, akulogera in the spiritual realm, mu nsi ey'omwoyo. Lwakuba nti byonna byakola bikutuukako wano mu buliwo. Aba ayagala bikutuukako mu buliwo naye tabiroga bijje direct, abirogera mu nsi ya mwoyo nebikutuukako. Okitegedde? Kakati okusaba kuwa amaanyi omuntu w'omunda, omuntu w'omwoyo, the inner person. Gwe kano kungulu osobola okubanga oli lugonjabe bakujerega n'okujerega tolina maanyi, naye nga mu nsi ey'omwoyo oli giant. Kakati omulogo ono wajja aba ayagala kuloga mu nsi ey'omwoyo omuntu ow'omunda, amusanga w'amaanyi, amusanga ajjudde muliro, amusanga nga kikoomi eky'omuliro. Kati byonna byakola tebisobola kulaba mukisa. Eriddogo lyonna lifuluka. Osa n'obbira otanga abikola. Kitegedde? Era ye asobola okuloga accident. Emmotoka n'osi n'okugwa n'egwa n'ovaamu ng'oli mulabe. Enyini yakubuza naye wawonya otya accident eyo? Timunange kitiibwa kya Mukama. Mukama yamponyezza. Atya kuba yali asuubidde nti okusinziira ku bye yakola towona. Naye ng'ate erabidde nti waliwo amaanyi agasingako agage. Era avaawo tabiteekani wawonya otya bannange.
Sala kije wasabye kiki kye wakoze neguni bwali ko mulogo kati atandisa okulongesa lowooza mbu Abaloggo bakabe balina amaanyi yeerabidde nti waliwo amaanyi agasukulumye Abasikiriza paka nakati wawenye accident eyo yonna yajja okwewunyaga ne bannaabe sekirabanga so amaanyi agali mu kusaba gawonye amaanyi agali mu kusaba gasonyiwa ebibi. Forgiveness is granted through repentance. So okusaba kwanjawulo waliwo okusaba nga weenenya kati bwe wosaba nga weenenya amaanyi ag'obwa Katonda gakka ne gajjawo ebibi byonna ne gakuntukuza n'omusaayi gwe. Kitegedde teri kintu kirala kyonna kigenda kukuyamba kujjawo bibi okujjako gwe okwasama n'akamwako n'ogwa mu maaso ga Katonda n'osaba okusonyiyibwa. Amafuta g'ogula ku kyaki ewaka kati olinga olina supermarket tebijjawo bibi. Enjeyo olinaotera kuguza kyalo kiramba zonna ozirina tebisobola kukuyamba. Ebifaananyi bya pasa byebidde mu nnyumba olowooza olina studio photo studio nekeresi ng'omwenyini ofuusa edduuka zonna ozeetimbye byonna obikoze naye tebijja kuyamba kujjawo kibi ate ebyo tebijjawo ndwadde ya mwoyo kebe y'omubiri etaaga kusaba. Abalokole tebasinga obutaaga abalokole tebaagala kusaba bakubuulira tebaagalira ddala baagala byabasabira. Ebyo nsabira tojja kuba n'amaanyi kisegedde kakati bwe tuba tuli mutalo olw'omwoyo ekyama ekikusike kye tusobola okukozesa kusaba. Kusaba buli omukiriza waasaba essaala eyo eyambala amaanyi ne gasaanyaawo enkola z'omulabe Sitaani. Wuliriza bulungi ekintu ekyokubiri kyolina okumanya nti Sitaani tayagalira ddala ssaala nga bwe nkugambye mu kusooka era akolera ddala ekisoboka akulemese. Sitaani tayagalira ddala kusaba kubanga okusaba kuleeta ekitiibwa kya Katonda. Prayer brings the glory of God. Ado kimanya ekyo essaala ereeta ekitiibwa kya Katonda. Buli kitiibwa kya Katonda wekikka buli ekitiibwa kya Katonda wekyeresa mu ggwe kijja n'amaanyi kijja n'obuyinza. Tekisobola kuleka kintu kyonna kya kizikiza nga kiyimiridde. Kati Sitaani amanyi nti wonooyimirira n'osaba ekitiibwa kya Katonda kigenda kukka. Ekitiibwa kya Katonda wekikka tekimuleka kyekimu kuba yakyegombako dda. Ndowooza ojjukira yeegombako naye yeegulumize ekyo kye kyamuviirako okugwa. Kwegomba kitiibwa kyani? Kitiibwa kya Katonda. Akati okusaba continuously prayer. Njawuliza bulungi statement eno kandi sooka njikusomere mu Luzungu ninakumala njikozese njikuvuunule. And whenever we pray, God is glorified. This is certainly true in prayer of adoration. And an important part of prayer is to express our adoration and thanksgiving to God for who He is and for what He has done is what He has. So nti buli we tusaba ekitiibwa kya Katonda kikola ki? Kyekintu ekikyasinza obukulu okubanga if saala yo
egulumiza Mukama? Saala yo ereeta ekitiibwa kya Katonda gobera mu kuyomba, obeera mu kukolima, obeera mu kusabira banno bubi. Njagawulirize. But God is glorified in our prayer of petition as we acknowledge our total dependence on Him. In the prayers of petition, we are to praise God whether He answers as we desire or if He answers differently than we ask. God is to be praised both in the way He answers prayer according to our petitions, and God is to be glorified for His wisdom in denying our prayer requests. Ujja kusoma Romans 5:8-9. Osome not Romans, Revelation, okubikkulirwa. Ujja kusoma okubikkulirwa 5:8-9, osome n'okubikkulirwa 8:3-4. Olabe prayers of the saints ascending before the Lord as incense ng'obuwoowo obulosa, nti esaala z'abatukuvu mu maaso ga Katonda ziba ng'obulosa. Kakati kintu kyekusomedde mu Luzungu nti tulina okuba nga tugulumiza Mukama, nti okuyita mu by'okusaba byaffe, nti ne waaba abizzemu nga w'oyagala oba nga w'otayagala, olina osigala ng'omugulumiza. Ne waaba nga ky'omusabye akigaanyi oba akikkiriza, olina osigala nga essaala yegulumiza Mukama. Awo wewali obuzibu, awo Sitaani wawangulidde. Nti ogeze maaso ga Katonda omusabye, bikitegedde, through supplication, okwegayirira, okulafubaana n'ebirala, nti Katonda olina ky'omusabye otakabana, olina ky'omusabye n'akigaana. Bikitegedde, tugeze leero ku makya okedde maaso ga Mukama, kino na kino, Mukama obufumbo, myaka giri 48, nteri bufumbo, oba Mukama omwana, sajja ng'atabuse, sajja yenna. Mukama guno omwaka mpa omwana. Mukama n'agamba guno omwaka sirina mwana, gwe ngenda kuwa. Prayer or request rejected. N'oddayo olw'eggulo nga Mukama nkwebaza kubanga guno omwaka tompadde mwana. Mukama ogulumizibwe. Ani alinga ggwe? Ali waggulu ennyo, tewali akufaanana. Nkwebaza olw'ekitiibwa kyo, nkwebaza olw'amagezi gasukkulumye, kubanga gw'olabira wala. Guno omwaka olina ensonga lwaki tompadde mwana. Naasinzanga ggwe kabameka. Omusajja agali guno omwaka otafuna mwana nkugoba. Guno omwana kasatu omufuna oti. Naye n'osigala nga ensabayo ewamu egulumiza Mukama, ereeta ekitiibwa kya Katonda. Kakati omuloga abadde akuloga oleme kufuna mwana. Wuliriza. Ndiko explaining a point. Omuloga abadde akuloga oleme kufuna mwana. Bitegere. Munsi eyo mwoyo walaba ng'ate ggwe oli musanyufu. Toyina nakwemulugunyaamu wadde. Toyina nakweraliikiramu wadde. Oba omwami akugobye nga ze nteekateeka za Mukama, toyinaamu wadde kali, okyasigadde nga wooli. Ekyo kyokka kye kigenda osooka kimuwa shock. Nga n'eddongolero erinakufulu agenda funa shock agambe, naye omuntu gwendoga namunagaani muntu kyono. Muntu kyono nti niwe mba munyigiriza okutuuka ku point esembayo, asigala asinza Mukama. Yobo, Sitaani kye yamukola okira. Up to the last point, Yobo did not curse God. Yobo glorified the name of the Lord. Yasigala asinza Mukama. Teyayomba naye teyamuvuma, teyamuvoola. Yagamba byagabira yakola ki?
let the name of the Lord be glorified. Ntileka erinnya lya Mukama Katonda mu bino ebintuuseeko, abaana baweddewo, bizinesi eweddewo, sente ziweddewo, sina kenina, sina wensula, n'omubiri gulwadde, amayute nga gamukubye, nagamu byonna bino byendabye. Abantu bali kunsekerera n'emikwano gyange giri wano giseka girowooza nzinayonoonye maaso ga Katonda. Byonna byendaba bino, leka erinnya lya Mukama ligulumizibwe, leka erinnya lya Mukama litenderezebwe, leka erinnya lya Mukama liweebwe ekitiibwa. Yobo bameka banaye Mukama atuyambe. How many of us nga mazima tulina kyoyagala n'ogamba mu bino byonna erinnya lya Katonda ligulumizibwe? How many of us bameka kufe? Ogenda kwemulugunya, ogenda kuyomba, ogenda kola ki? Kati ebyo buli w'obikola omulabo oba omuwadde baakapu. Okitegedde? Oba omwongedde maanyi. Kati Sitaani atiira ddala. Saala buli woba ng'osaba nga saala yeegulumiza Mukama, tajja kukutyambula kuba ozuukuka ssaawa mukaaga. Ebyo bagamba wekati the midnight prayer destroys the kingdom of darkness. Bajja byogera naye osituse midnight oba osituse ku ssaawa mukaaga, saala ki gy'osaba? Egulumiza Mukama oba olimu kwemulugunya bye wamusaba guno omwaka aganyo bikuwola omwaka guweddeko. Mbo ebyo byolimu mbogenda kuliswayinga omulogo. Omulogo ajja kukankana ng'alaba. Okyasigadde ogulumiza Mukama, okyasigadde oyimiridde, no matter in the midst byonna byakoze, bwe sigala ekitiibwa kya Katonda we kinakati, amaanyi ga Katonda we ganakagati. Kankubuulire byonna byakoze bigenda kubanga biri destroyed, ate bikuddizibwe byonna byayonoonye. Times theory buuza Yobo yalina obujulizi obwo. Okitegedde? Bikuddizibwa emirundi 3 n'okusukkawo, kusigala nga ensaba yaffe, saala yaffe egulumiza Katonda, ewa Mukama ekitiibwa, essa ekitiibwa kya Katonda. Bwe lwe tukikola saala yo ejja kubanga ekwatibwa mu bawel bakyeki bamalayika nga mu maaso ga Katonda eringa akaloosa. Era bwe Katonda ajja kubanga buli kigambo ky'oyogera awulira kyekyo. Mwana wange tolekera, Mukama akamotoka nkakuwadde wowe agenda olaba kubanga eri mu kwagala kwe. Oh my God. Naye ebintu bye tulimu bino ebyokwestudiya, ozuukuka ku mukaaga nozuuka n'oyomba n'okola ki, n'omulugunya n'oweebaka omulogo gwe nkusazaamu nkusingire mu linnya lya Yesu. Omaze okuyomba kwemulugunya ayita ebijja tugasa. Kama akuwa ekisa, kama akugula amansa ag'omwoyo, sobole okubanga osabira mu kwagala kwe. Kama nkwebaza olaba sikinomu abadde alaba kitiibwa kyo n'amatendo ebanyaniza omwoyo omutukuvu ajja atulungamye. Kristo Yesu mwana wa Katonda omulamu. Amina. Bw'atanaba kuwa Kristo obulamu bwo, gamba Yesu olwaleero ze gy'oli. Kuwa obulamu bwange obeere mulokozi era mukama waabo. Saasire tali butuukirivu bwange, onaza n'omusaayi gwo. Kristo Yesu mwana wa Katonda omulamu. Amina era amina ddala. Kale ndowooza kaneetoololemu katono. Enkomawo ngenda kuwa engeri Abaloggo gye bakwatamu saala zaffe. Yes. Okubanga osabira mu kwagala kwa Katonda kitegeeza nti omulogo tagenda kujja alumbe, ajja kujja. Kati waliwo bye bakozesa by'olina olaba is attacking. So ways witches attack or broke our prayers. Ndi engeri Abaloggo gye baziizaamu saala zaffe.
tugenda olaba mu kitundu kino ekikola ki ekiddako kijja kuyamba nnyo era kijja kuyambira ddala. So video eno sogisanga ne ku mukutu ogwa YouTube ogwa Tish TV mu lulimi olufuutifuuti erimu abatategeera bulungi ate Luganda. Kanyetolemu katono nkomewo. Shalom. Webale kulaba There is still hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishtv74@gmail.com. Eno ye There is still hope, channel y'essuubi.